Wow, abasawo ku ddwaliro erya Mbale Referal Hospital basambira waggulu nga jjanzi oluvannyuma lw'okufuna ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba endwadde ez'ensigo. Ebyuma bino biweereddwayo gavumenti ya Uganda ng'ete Minisitule y'ebyobulamu era nga byalirirwamu ensimbi z'ebyakozesa kuno eziri mu bukadde obw'erya ddala ebikumi 200. Kigenda kuyambako okukendeeza omuwendo gw'abantu bava e Mbale okujja e Kampala okusobola okufuna obujjanjabi obw'ensigo. Eddwaliro lya Mbale Referal Hospital ettuntu lya leero lifunye ebikozesebwa ebiri eyo mu bukadde 200 okuva mu gavumenti nga bayita Minisitule y'ebyobulamu. Ebyuma ebiweereddwayo byakuyambako okujjanja abantu abakosebwa naddala abalina obuzibu bw'ensigo n'okuyambako abatasobola okubongerayo e Kampala okufuna obujjanjabi. Kikakasiddwa nti eddwaliro ly'e Mbale olw'ebikozesebwa lye bifunye basobola ddala okujjanjaba obulwadde obukwatagana n'ensigo. Because of diabetes, because of high blood pressure, because of lifestyles and all that. So we hope that these patients who have been receiving dialysis in Kampala are going to come back. They're going to end up coming back here. Okusinziira ku Dr. Ebono Eric, omu ku basawo abakugu mu ddwaliro ery'e Mbale, agamba nti babadde nga baweereza abalwadde 2 ku 3 mu ddwaliro ekiruddu mu Kampala nga balina obuzibu ku nsigo nga n'abantu abasinga okosebwa mu nsonga eno be bakyala nga bamaliriza okuzaala. I think we send about 1 or 2 patients. In a month there have been quite a number, and most of these patients come from the maternal child health, the ladies who are giving birth. Yebaziza ttiimu y'abasawo okuva ekiruddu ababatendese mu kukozesa ebyuma bino. We shall give special thanks to Kirudu Hospital, which has actually been the supporting hospital for this new structure that we have. Ye Dr. Daniel okuva ekiruddu ng'ono y'omu ku basawo ababadde abasale mu kutendeka banne engeri gy'okukozesaamu ebyuma bino naye ayogedde ku nsonga zino. Spreading this regional approach to the 3rd region. We've been to northern Uganda in Lira Hospital. We've changed the way Mbale Hospital works by partnering them to deliver subsidized supplies, and now we are here in Mbale Hospital opening this 3rd one, opening up the eastern region, and so that we can rescue more people from Sproti, from the entire region, to make more people survive. Our real hope is to do 2 things: to save people with acute kidney injury, so mothers who have had babies but somehow get complications of delivery. Abeddwaliro ly'e Mbale beebazizza gavumenti okubajjukira ng'ebawa ebikozesebwa bino. We really appreciate Ministry of Health, and in Mbale we are ready to serve all the patients that like we have been doing for this region. Let the political leaders, wherever they are, let them get this information, informed and sensitized that the machine is here. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyo.